Netiriabulwa naye ajja kufa. Naye tegenda kubeera lunaku Tiriabulwa yatufuga emyaka 5 teri agenda mujjukira. Ebyo byonna bigwawo. Katutwala emyaka 6 oba 10 olunaku lumu ajja kussa fuse. Afe teri agenda mujjukira. Tetwagala nsimbi. Tetwagala nsimbi, twagala kwanga Museveni yaje twebaka. Tukina je twebaka. Museveni yafuuka sana. Mukama ngo sobola kuyingira mu jjo n'obaka sana kuneyingira n'obaka. Museveni yafuuka sana. Neyingira mu nju, okune batabala ne badduka, abantu ne bafa. Waliwo amawulire agafulumye nga gava mu nsonda ennekusifu. Ekitebe kya NUP kigenda kutegebwako bbomu ng'akalubiri 26 tekanaba kubeera nga katandika. Mawulire gannaku gwe tuula ogenda biwulira mu bujjuvu, ogenda kuwulira olukwe gye bapanze gye bapangidde ebintu bino okuva lwe byatandika mpaka bwe tubisomoledde. Kyokka mu mbeera y'emu bbomu ezaategebwa mu Kampala waaliwo olukwe olunene ennyo naye nga sinaba kubeera nga nkutuusa mu lukwe luno. Video giwe ekigalo kankole bwe nti nkomewo. Mutima nedolwa zine kuyiyiza obuyimba obwokumukumu naye nena studio nezibula kala kuyimira kayima komukwana kanyoma bakakubenga ne ku radio yegwe nga bubeero lyeyo nga tondabako otekako buteesi kala kutwaleko nange mu bifo ebyebbeeyi kakubanga sente zibula naye mukwano nandibadde ekutuusako lwakubanga sente zibula naye mukwano singa nze Museveni alifuze manawe mutebe Adam singa yenze sabasajja nga bakana nikuwadde mana yetaka mkibuga singa nzasonirwa omuganga nalikunaziza amasente singa nalina amani nalibuse mubanga nekunogera ye munenye mogobe Sina sente, sina motoka, naye mpulira nkwagala. Sina nyumba, sirina kyabugaga munsi, naye mpulira nkwagala. Alifuse wachoche mukone kukuma kubanga nirani rodi wanga Debe susire ya ruba, wabula munze Walalalala, munyambe, jagalo omwana oyo Newe mba mugeto, newe mba musite buli wemba wona Doza mwana oyo Wala injakirira, seberera, enderera Mundero mukwano kwa kusiziza manyi omukwano Bulira buli walai bulira nga budde makazoye bulira gwanjakirira seberera enderera mundero mukwano gwo kunsiziza amaanyi omukwano buli kalungi koyo yakubenka. Nzikiriza nkulamuseeko mukwano gwange yonna gy'osinzire okubeera ng'otugoberera ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka ogwa AKTV Media Uganda olutimbe gaggadde nange AK Master emabega w'omuzindaalo. Kaakati nno ne bw'owulira emimiro gy'esibye ebigambo olunaku olwaleero bizze nga birungi si birungi nga bw'ogenda okubeera ng'obiwulira nga bw'ogenda okubeera ng'obitegeera. Video sooka ogimpere ekigalo ng'enkola yaffe bweri oba kye tuyita like. Kaakati omulojji wa like olwo oba omaze okusindika message eno okusaasaanira ensi yonna. Kale nno mpya nkusaba osubscribing engeri enkola yaffe bweri ku mukutu guno ogw'enkyukakyuka gukka mu ggwanga Uganda ogukuwa amawulire ag'enjawulo. Hajja Buddu omusomi w'edduwa gw'entambula naye ono asomera ab'Uganda n'abali ebunaayira mwenna kasita mbanga mwina embeera ebasumbuwa totawaana mukoneko ku WhatsApp oba ku direct call ebigambo bimulekere kisigadde ajja kubeera ng'atereeza. Kati wulira mukwano gwange ampuliriza. Okusinziira ku bibadde bigenda nga bigwawo mu ggwanga Uganda mwalaba bbomu eyatuleka ku lunaku lw'abajulizi eyatulikira eri Munyonyo. Kakati naawo simba wakati waliwo bbomu endala eyatulikira ku Kaleerwe wali kataleko Kaleerwe naawo simbawo akati. Kati bbomu zino zombi okusinziira ku byogerwa abakulu abali mu buyinza aboogezi bennyini nga neyasooka magezi oyo ye yagobwa nga kigambibwa nti bye yayogera si bye yali ateekeddwa okubeera nga ayogera. Kaakati ne bakomyawo General Felix Kulaije kati ye mwogezi omupya era bbomu eyabadde egenda okutulikira Kaleerwe ye yagyogeredde. Kaakati nno ng'era ebintu bino bifaanagana. Oli oweeri Munyonyo yakuba masasi okusinziira ku bbo n'atulika n'asaanawo naggwawo. Owo Kaleerwe naye yakubiddwa masasi. Owe Munyonyo yali ku boda boda n'owo Kaleerwe
yabadde ku boda kati bino byonna nga bigenda mu maaso ow'emunyonyo ye yasobola okubeera nga attibwa ng'amba omugoba wa boda mbu eyali aweesa omukazi kati yo Kaleerwe teyasobola kubeera nga attibwa kyokka nga bano baali bali ku pikipiki emu omu yali avuga omulala nga bamuvuga gwe baali bavuga gwe basobola okuba essasi yekka n'afa eyali amuvuga ye teyafa awo ne tusimbawo akati nga twebuuza bwe mba nga tubadde ku pikipiki emu ng'emmundu weeziri nga baateeseteese okukwata omuntu n'atusimattuka ne tugaa tumukuba amasasi okubako otya omu n'afa omulala n'akuddukako kyokka nga bali ku pikipiki emu nga bombi obadde obaagala ako kabuuzo tusimbawo akati kati bino byonna ebigenda mu maaso waliwo okulabula okumaze okubeera nga kukolebwa zino bbomu ezitandise okubeera nga zitulika waliwo olukwe olw'okuleeta bbomu mpuliriza bulungi ebigambo bino ogenda byewulirireko mukwano gwange mpuliriza nabiwulidde maama nempulira nga mpeddemu amaanyi muganda wange Kakeeto njagala owulire ebigambo bino birungi si birungi okusinziira ku bigenda mu maaso kibuga Kampala gwanga Uganda nsi yo kakati President Kyagulanyi Ssentamu protest vote 226 nga Alex Waso Mufumbiro naye musajja watu amaze okubeera nga akigwako nabyo ogenda kubeera nga obitegeera abadde agenze kusomesa protest vote embeera gye musanze kakati n'agwa mu bantu byonna ogenda biraba naye nga sinaba kubeera nga nnyonnyola ensonga eno butereevu nnyo tusooka tujjukireko n'okutambulira step by step ku byaliwo emunyonyo nga bbomu etulika bw'omala obinnyonnyoka nkomewo mu bbomu empya muwaayiriza abasiraamu buli kimu naye obusiraamu bugamba nti ennaku zibeeraana kino kye mukoze kibayiyeeyo nnyo kirabika ennaku ana zituuse ku mulundi guno temulina baana b'abantu basiraamu be mugenda kukwata muvundize mu makomera mukube emiggo okubatta obusi muyoole nga bwe mwagala ku luno kiyiise kye mukoze kiyiise abadde tannaba kukimanya mu puroguramu eno gye nkoze ziri ssaawa 9 ez'ekiro n'eddakiika ziringa 45 naye njikoze mugirabye ku makya maze okwetegereza oluvannyuma lw'amawulire okufuluma mu Uganda mbu omusiraamu Aisha yeebaludde bbomu kyokka lwaki mbagamba nti ku luno temugenda kumalako nakyo mutulimbye ebbanga erimala temuyina mwana wa musiraamu ku luno gwe mugenda kusiba tubikkirize mbu Aisha Katushabe luli abantu badde bakompolininga nga bagamba nti era abasiraamu abatega bbomu baba Baganda kati bayiyiza erinnya kati Katushabe mbwe erinnya eddala atera kweyita bya Luhanga Sumaiya kyokka omuwala mbwe yeeteguliriddeko vesiti ya bbomu ekintu ekyekisiru kisoboka naye mu sinaliyo mu byengendo bagamba kambajjukize bino birowoozo byange mbijja mu kunoonyereza kuba ndudde mu mawulire ku luno temugenda kubaako mwana wa musiraamu gwe mutta kambabuulire mukikole naye teguli tubalibwako ffe tujja kuba twayogera kambabuulire kuno nnyinako akatambi nga neebuuza ebibuuzo ebikulu ennyo era okuntegeera ogenda kumpa obudde tutambule puroguramu eno mpaka lweggwa wuliriza mbu Aisha Katushabe erinnya eddala atera kweyita bya Luhanga Sumaiya oba Kabonesa kyokka Aisha Katushabe omwana omuto abadde mbwe ali mu myaka yakaweza emyaka 2 naye nga bw'olaba mu kifaananyi yalibanga mpozi nga kyemabega nti ekyo ekifaananyi baakimukwata mu 2023 mbu baamukwatako nga bamuteebereza okubeera mu raketi y'abatujju ba ADF naye wulira temugenda kutta baana ba bannammwe mbu Aisha baawe yani baawe ye yali Muzaffaru Aisha nga baawe Muzaffaru mu byaddala emboozi eno bw'ogiwulira egatta naye wonaamalirako puroguramu eno ojja tegeera nti egatta naye bagasse engatte kyaliba nga bagasse engatte kyokka Aisha muka Muzaffaru yali mutujju yattibwa oluvannyuma lw'okugezaako okutega bbomu mu lumbe lwa Paul Lokeeki omugenzi eyafa aba security mbu ne bamukuba amasasi kyokka ne Aisha mukazi wa Muzaffaru eyali agezaako okutta abantu ne bamukuba kitaawe ye Abdul Shakur temugenda kutta baana b'abasiraamu bino si bya ddiini naye mukisusizza Aisha mukazi wa Muzaffaru kitaawe muwala wa Abdul Shakur kano ke mubaze tekajja kukola
njagala mbalaga akatambi akafulumye enensi essaawa eno tekyasobola kulimbibwa ng'abantu bwe balowooza. Mu katambi ke mbateerako awo njagala nkabateereko akatambi kano mukalabe. Okay. Njagala kuteekako katambi kano. Kaliwa mbadde nako wano kumpi. Okay. Njagala nkalabe nga nammwe bwe mukalaba. Okumanya basajja mmwe leero ke mubaze tekajja kukola. Abantu mulaba akatambi kano. Omukazi ayogerwako nti abadde yeesibye vesti abaluse naggwaawo. Nga yakabaluka omwogezi w'amagye nasoose nenkola video bannayuganda mu nsonyiwe nga mpaana magezi. Nedda magezi mbiganye. Bwe maze okwetegereza ensonga temuli makulu. Magezi bino bye mukoze si bya magezi n'akamu. Mu katambi ke mulaba mulimu omuwala ayogerwako. Magezi atuuzizza meeting kano magezi omwogezi w'amagye mu ssaawa emu nga byakabaluka nga n'abakola okunoonyereza bakyali ku crime scene n'atugamba bino nti abadde ateguludde bbomu abadde ayambadde vesti. Kyokka ayambadde vesti aweddewo. Simanyi magezi kano magezi ani mu ssaawa emu akubuulidde nti ateze bbomu abadde agyambadde mu vesti. Oba wafutegeddeko bwe yakoleddwa. Simanyi oba wabaddeyo gye yakoleddwa nti yateekeddwa mu vesti. Ebigambo byembuuza bivudde mu bigambo magezi byayogera. Kati mwetegereza akatambi. Ekibi kye mwakoze mwalonze siini embi. Emunyonya amayumba gaawo agasinga gayina kamera. Kati mwetegereze. Omukazi bambi azze ng'atudde ku ki? Ku pichipichi. Sikakasa oba n'erinnya n'ekifaananyi kye mutulaze yeye. Kaŋŋende n'ebyo kuba ekifaananyi kiri wala tetwekakasa. Mwe munaatukakasa. Takiseze n'abantu weebali. Mu katambi ke mulaba awo njagala nkapozinge mwetegereze. Ewennyini wabalukidde bbomu wabaddewo abasirikale ba gavumenti ya Museveni. Naye ekyo nga tetunaba nakituukako. Buli lwe wabaawo manyi tugenda kwogera bingi naye mujja bigattagatta. Buli lwe bawaaba abajulizi nga lunaku lugenda kuba lwa abajulizi. Security etandika okweteekateeka. Emyaka 10 egiyise okuva abajulizi lwe baabookya. Beteekateeka okukuuma abakkiriza ku biggwa byonna Namugongo, Eruddawa n'Emunyonyo. Mu kifo kino security ebadde yatuukawo dda nga abasirikale baatuukawo dda okusobola okusekiwalinga. Ewakubye bbomu security ebadde yatuukawo dda. Ekyo kimu. Bomu wennyini weebalukidde mu katambi ke mulabaawo. Waliwo omusirikale gw'olaba abaddewo n'atambula n'avaawo nga pikipiki tennajja mbalaga katambi. Kakati mulimu omusajja gwe mukozesezza okutegulula bomu muwaayiriza abasiraamu. Oba agiteguludde nga temumulaba naye okusinziira ku conduct banaye ebigambo bye mbagamba bino biva mu kunoonyereza ne conduct y'obutambi. Omusajja yazze ku crime scene ng'ayambadde kihudu yeebisse. Siri mu Uganda naye olwaleero simanyi oba enkuba ebadde etonnya n'aligirabye mu kamera. Yategedde ewali kamera n'ategeera nti kamera ngenda giddukamu bwe nti n'avaawo. Mu katambi nga bomu ebaluka omusajja alabibwa bulungi nga jadduka emisinde. Azadduka emisinde nga yeebisse bulungi kamera obutamulaba. Magezi mukakanye ebintu ebyo temugenda kutta baana b'abannammwe basiraamu. Mu Uganda waliyo ebintu bisatu bw'obibeera oba oli ku bunkenke. Ekisooka songa mu ntebe ya Museveni. Ekyo kikussa. Ekyokubiri beera musiraamu. Ekyokusatu beera mu oba yingira ofiisi ogambe Ssaabasajja Kabaka awangale. Gwe yingira mu ofiisi yonna ng'olina ky'oyagalamu oyogere nti ffe tukirozezzaako. Ebisingawo ebityo bibadde kati olutambi muluzingulula mulukyusa. Omusajja bannaye bannayuganda tugende empola era tukwate empola. Omusajja avudde ewabalukidde wennyini bbomu nga yeebise kihuudu najja nga adduka misinde. Kiki ekibadde kiddusa omusajja ono mu katambi k'embalaga? Kiki ekibadde kimuddusa? Bwe kibanga wali omusirikale waavudde nadde eri noono nadde eno babadde tebamanyi kiriwo.
kandowooze mu bwongo bwange nti mwabadde nga bwe mwogedde magezi nga bw'ayogedde kano magezi nti mwabadde mwafunye information nti already mbadde mumaze okutegeera nti ajja kiki ekibadde kiddusa omusajja ono mugambye mmwe mukubye nti mmwe mukubye mu area muno nga sinaba nabbazannyira kiddako nga nkyapoozinze sinayipa akubye ono abaddewa mumbuulire wennyini omukazi waabalukidde wabaddewo abasirikale bammwe kati mwapulantinzeewo abasirikale bakole batya kwegamba bwebanga ndi mu mission nazze kukuba mutujju ate empulesinga ntya wengenda okukubira omutujju n'empulesinga w'abasirikale bange abalungi ennyo abazze okukola security lwaki abasirikale babaddewo where was the sniper which angle amukubye ava luddawa bannange mukaddiidde mu buyinza ne bye mukola temukyabitegeera temulina gwe mugenda kulimba akubye ono abadde ayambadde bomu aliwa ekyo sijja kukyesibako kambalage bomu ebaluse nga we mulaba mu katambi omusajja yennyini avudde eri ngadduka okumanya muli bajega naye temugenda kutta baana babannammwe temugenda kukola bubadi kuba muzze mu bupanga tuzze tubuulira ebigambo nga bwe naabyogera maaso muzze mubyogera katusobola okugatta pattern naki kye mubadde mugoba naye kyemugenda okuzzaako mukitegere mujja kizaako ku lwammwe naye bannayuganda tebajja ebyo oyinza okuba wadde tewabigoberera era nga tewabifaako nga tewabiwabudde wabula wawulira kimu nti abatujju babadde bateze ebbomu ng'egenda kubwatula abantu wali emunyonyo kaakati nno mukwano gwange ampuliriza okunoonyereza okwaffe okw'omuntu wa wansi tusimoggola buli kimu kaakati byonna nga bw'obirabye gwe genda mu komenti ombuulire ddala bbomu eno ogyogerako ki era ogirowoozaako ki era ne bbomu eyatulikidde wali ekatereke kaleerwe oba omukazi eyakubiddwa amasasi eyabadde mbu ayina bbomu mu fulasika ey'emmere kati nga bbomu eno mbunkolerere nga ya misumaali nga mulimu ebibaati mulimu ebicupa n'ebintu ebirala era nga bano bagamba nti ono bamulondola okumala ennaku nga nnya emabega era nga bamugoberera step by step nga buli kyazzaako kimanyikiddwa ensi yeebuuza lwaki oba baali bamumanyi lwaki tebamukwata nga tanatuuka ku siteepu ey'okutambula n'ebbomu okutambula okutuuka ku katale wagenda okupulisiza abantu ye abaffe lwaki bagamba nti baali bagala mukwatira mu kkubo ng'ewuwe gye yali ali buli kimu kyali akola baali bakimanyi era nga bakiraba era nga bategeera bulungi nnyo ekigenda mu maaso ye abaffe lwaki tebamukwata ng'asimbula ewuwe oba ng'agenda kusimbula ewuwe ne bamulinda amale kutuuka mu katale nga gye bamukwatira bibuuzo bingi ansa ntono tulekera 226 bano abaana boolaba babambaza emijoozi gya NRM eminene egituuka mwami Museveni abaana obwana n'abayimirira mu makkati ekifaananyi kye yasindika mu nsi yonna awo gwe oyinza okukyogerako kubanga nze kyannema okutegeera ekifaananyi oba image eyo bw'ogi interpretinga nga ggwe mu magezi go ng'omuntu afuze emyaka 40 eggwanga ayimiridde wakati n'abaana be bambaza emijoozi eminene egituuka omukulembeze kennyini nga tebasobola na kubakolera busaati butono butuuka abaana abo nga kitegeeza nti mwami Museveni okuyimirirawo n'abaana bano biringa ebyali bibaguddeko obugwe nti oba baali tebabimanyi oba baali tebategeera oba mwami Museveni yabasalako busazi kati bw'olaba bino byonna ne by'owulidde ebya bbomu mukwano gwange mpuliriza njagala okola ekintu kimu sagala okola ekintu kimu nkusaba okola ekintu kimu kiikino temwerabira kulonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obwoba oli mulema muteeke ku kibegabega omutwale oyo omulema muteeke ku kibegabega omutuuse ku ballot omugambe nti tiikinga wano ne bw'aba mulwadde ku kibegabega ne bw'aba mwavu temuteekewo amapiki muteekewo emmotoka zibatwale mu magambe nti ku byonna twagalako oyo muddemule ffe bakansala kale ne mutajja kutulonda mulonda oyo constitution ya Uganda oba oli awo eneeterera barakallahu fikum wa jazakumullahu khair byenkosezza mu bigambo byange munsonyiwe naye ate tuli mu ggwanga erijjudde omusaayi n'amaziga saba Allah abawe obukuumi bwe Allah abateekeko
emikisa Allah wakitiibwa abakuumi ng'abasiraamu buli muntu mu famire Allah wakitiibwa nkwegayiridde omuwa obukuumi abaana bo bafuula abagagga bw'aba tafunyeyo kakisa ka bugagga kayisize mu bazzukulu oba kayisize mu baana be Allah wakitiibwa ngaffe abasiraamu tukusaba otuwa omukono ogwo gusobola okutufuga nga gutufuga bulungi nga mukulembeze bwe kiba nga abakulembeze baffe balyazaamaanyi ab'obusiraamu olina obusobozi obutuwa abalala Allah wakitiibwa batuwe obuulyawo nga tetubanyinaako nakko bajje batukulembere mukulembere esinga okubeera ennungi baganda baffe tusaba Allah abataasa obwavu baganda baffe tusaba Allah abataasa obwavu nsaba Allah abataasa obwavu musabire ku baganda bammwe abali mu makomera musabire ku basiraamu abali mu makomera musabire ku bantu baffe abanaswaga bali mu makomera Katonda abajjeyo bakome bayimirire mu famirizi zaabwe nabo tebayagala kugenda eyo nga gwe bawulira nti bubyogera bakutwala wabula yatunuulira enkyukakyuka n'enneeyisa embi n'embeera embi eri mu ggwanga n'asalayo yeweeyo Allah wakitiibwa yeggwe alina obusobozi ku buli ensonga enjiri omulimu ogwange ngukola buli lunaku olutya okujjukiza tokola ensobi yonna n'olonda omusajja oyo gw'olaba ku katambi kaffe wano tokola ensobi n'olonda omusajja oyo gw'olaba kubanga ekifaananyi kye bagenda okuteekayo eri nga tugenza okulonda kyekifaananyi ekyo ky'olaba eky'omusajja oyo ensonga lwaki nkikutte ne nkiteeka wano obeere ng'okimanyi bulungi nnyo nti kasita olaba ekifaananyi ekyo tokisazaamu tokiwandiikako kantu na kamu toteekako wadde full stop kubanga bw'onaagezaako nti olaga bukyayi nti okisazeemu omaakinge wali pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu wali eri kitegeeza akalulu kaffe ogenda kubeera nga okasse bw'otuuka mu bokisi n'olaba pulezidenti n'olaba Kyagulanyi Ssentamu Robert awutiikinga butiikinzi omusajja ono bw'omulaba nkiddamu togezaako n'omusazaamu bw'omusazaamu wali n'otiikinga oba n'omaakinga akalulu kaffe ogenda kubeera nga okasse tomufumita peeni mu liiso tomufumita peeni mu kyenyi tomusazaamu mu kyenyi tobaako ky'omukolako tunula butunuzi otiikinge Kyagulanyi Ssentamu ebisigadde obireke kubanga buli lwogezaako ate okwefulukuta mu kabokisi muli n'okyamyako n'ogendako ew'omuntu omulala akalulu kaffe oba okasse kakati nno nva gulu nga nkugamba ekifaananyi ekyo kyeky'omuntu gwe tuwalanira ddala mu kulonda kwaffe 2026 tobaako ky'okikolako nkwegayiridde oba tomanyi kusoma oba tomanyi kuwandiika naye ekifaananyi nkikulaze kyekyo ky'omusajja kye bagenda okuleeta togeza n'okikolako akantu n'akamu wabula noonye wali Robert Kyagulanyi Ssentamu emabbali nga waliwo manvuuli oba ambuleera kakati awo oteekeko tiiki ng'eri mu kabokisi mwennyini akaffe munda totiiki ng'ebweru waako tiiki yaffe neewaba neekwatako kabokisi k'omulala akalulu kaffe kajja kubeera nga kafudde butereevu nnyo mukwano gwange ampuliriza kakati nno maze okubeera nga nkubuulira wabula bw'omala okulonda akalulu ako beerawo kakuume bwe bamala okulonda akalulu ako mu kabale nga muli mwenna bwe balangirira ebitali bituufu okusinziira ku bye babaze olwo protesti wegenda okutandikira kubanga ebyokwekalakaasaako bingi naye nga twekalakaasa mu ddembe ebyokwekalakaasaako bingi amalwaliro amabi enguudo embi n'ebirala bingi obwavu obukudde ejjembe okusosola mu kufuna emirimu abaana abasomye batalina mirimu embeera embi okussa emmwanyi zaffe ebyobusuubuzi ebyobulamu na buli kimu bintu bingi betugassegasse okusalawo kugamba nti protest vote 2026 mukwano gwange ampuliriza kakati nno nagambye nti vidiyo gimpere ekigalo osobole okubeera ng'ogisaasaanya ensi yonna ebeere ng'egitegeera nti abantu balina okubeera nga bamanya information eno kati bino bina nga bigenda mu maaso Christopher Damulira yawooningibwa gye buvuddeko emabega akatambi kano nkakomezaawo olwansonga era njagala okawulire Damulira leka kunonera legasi yo ku gavumenti eyagwedda eyo gavumenti gy'olimu essaawa zino tewakyali muntu ajagala namwe abali omukolera nkolere kati kankunnyonnyole abo abasajja booliko bayuuza sokolabire Kadaga kikyataakolera Museveni naye Museveni yatuuka n'okusula nga atunula mbu akuba masimu ng'ayagala kujja Kadaga ku bwa sipiika anzeko Kayihura kikyataakolera Museveni mu bintu by'okuba kibooko mu kunoonya bululu biki ebyo kikyataamukolera Kayihura yasibira mu kkomera and now he's nowhere to be seen. Kankuddize kaani wa Afando Omala yalwala n'agungubala kati naye ne ssente z'eddwaliro mutabani we nalaba namulaba ku internet awo nga basonda nsonde naye ng'omala kiki kyataakolera Museveni mu biseera bya campaign Damulira nkyali kuggwa Afande Damulira gwe nkubeerako nnyo ku buli musajja Muganda Lokeki the Lion of Mogadishu
kiki ataakolera musajja oyo kiki ataamukolera bajjajjaffe kiki bataamukolera kutuuka okutandika okusiba bazzukulu be n'okubayisa mu mpisa gye bamuyisaamu basajja boliko bayuuza nkubuulira Katumba Wamala kiki ataakolera basajja abo yawunzika afiiriddwa muwala we yali tayagala kyogerako afande Katumba nsonyiwa n'ebino ebyokulabirako tulina obbiwa bannaffe abakyasuubira nti bakyasobola okukolera Museveni ne bamugjamu ekirungi kitatta yatukuba emiggo mu lubaga awo kitatta yakuba kibooko natuka n'okuba obwana obuto ng'amanyi akolera bantu abasajja bayuuza kitatta yasibira mu kkomera kati musajja wattu yakyayibwa abantu kati ali luddawa tugende ku Sobi yafanga muguya muyayu yafanga musege ku ttale battireyo Gomba naye nga Sobi naye yalinga ggwe ng'alowooza asobola okumatiza abasajja tebamatira bamululu bampisa mbi bayuuza nga bwemanyi bayuuza bwabeera kandiho ekifo ky'olimu awo ndowooza kandiho ye yaliwo musajja tubaatukanamu sakoze sanction kati ali luddawa lwaki abantu abasinga muyiga butayiga lwaki muyiga butayiga kati kankuze ku Erweru kikyataakola natuka n'okutirimbula abantu ekaseese naye yawunzika mutabani wa Museveni agamba Erweru mbu adduke nga bw'asobola obugulu bwe gye busobola omutuusa obwo obugulu obutono adduke nga bw'asobola agenda bw'amukwatako amusse nti yalibadde yamutta dda n'ekitawe yakyamulemesa Erweru Jeno munne kagwagamba ebyo bakaleke fande bakaleka ani amujjukira bwe babeeranga n'omala ng'ali ku CPS awo bakaleke mu kampeyini z'abeesigye ani awakyamujjukira bannaffe abamu tetwerabira tubaddewo ebintu byonna tubirina ku likodi tubiraba tubimanyi omusajja omulala Simeon Nsubuga togikwatako Simeon Nsubuga ali ludda wakati takyayogerwa nako mubakolere nga mukimanyi nti abantu bemukolera bayuuza afande ddamulira nkwegayiridde oli musajja muganda oli mwana wa wano waffe buli kikolobero kyonna kituukira wano waffe totta legaseyo gavumenti yagwedda okitegeera kola ky'olina okukola nve ku bino mbu nkola mulimu gwange mulimu ki gw'okola ogwo ogukutwaliramu okutta abantu mulabe abaana kimwe abakoze eggulo ekawempe kola mulimu gwo ng'ogukola mu butuufu abasajja bagenda kukutuuka kumala okukozesa bakole bye baakola banno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 756 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Abudu omusajja omusomi w'edduwa Kayingu kaakati no mukwano gwange mpuliriza oyo yatuyambako ennyo okubeera nga obudde bwaffe buno bwonna bwe twandibadde nga tukolamu emirimu emirala oba oliawo atugamba nedda mbeegayiridde basajja mmwe mutambuze enjiri ey'enkyukakyuka nange nga wendi nja kubeera nga mbakwatirako n'okubeera nga mbayambako okuwagulirako ku mafuta oba ka airtime akatono ddala osobole okubeera nga musindika emessage ensi ebeere ng'egitegeera ate era mu ngeri yemu n'asigala nga akugamba nti ate era ayamba ne bannayuganda abalala bonna okubasomera edduwa enzito ddala eyegogola buli kimu ejjawo emisanvu gyonna mu mbeera yonna ng'obudde bukuzibiridde kyokka nga bukyali misana nga n'enjuba ekyayaka kakati nomwettanire ku nnamba gy'olaba ku direct call oba ku WhatsApp bw'oba oli Uganda kolako n'abali e Bulaaya mwenna abakolako kakati nowulira ebigambo omwogezi oba deputy spokesperson wa National Unity Platform amanyiddwa nga Waiso Mufumbiro kakati ono yabadde agenze ampuliriza mu kyalo ddala nga bw'olaba ku mukolo ogw'ekifaananyi ekyo ampuliriza omuntu oyo
yali comrade munnaffe. Kaakati nno abantu nkugambye nti yakiguddeko musajja wattu nga babuuza naye protest vote kyeki. Tugezezzaako nnyo okunnyonnyola abantu protest vote kyekiki, naye bangi tebannaba kubeera nga bakitegeera. N'olw'ensonga eyo naawe ali gy'oli yenna ng'ofunye akatambi kano ng'okawuliddeko, nkusaba n'obwombeefu ebigambo bino bitwale nga nsonga nkulu nnyo, era osobola okubeera ng'obyongerayo, okubeera ng'obisaasaanya n'okubitambuza abantu bonna babitegeere, kubanga kirabika bangi abandyagadde okutegeera ensonga eno naye nga tebagimanyiiko yadde mutwe na magulu. Kale n'olw'ensonga eyo nkusaba n'obwombeefu wuliriza ebigambo bino protest vote kyekiki. Era omwami Waiswa Mufumbiro kye yaguddeko kyekiki. Abalimi tebabitegeera, abasuubuzi tebabitegeera, abasomesa tebabitegeera, buli omu tewali akitegeera kabe baddereeva. Protest vote kikyali kizibu kyakubeera nga otegeeza abantu. Nkugambye nti okuprotestinga bingi bye tuprotestinga mukwano gwange mpuliriza bingi nnyo oba oliawo mu ggwanga Uganda ebitatambula bulungi ebituviiddeko okukola protest vote. Nakugambye mulimu enguudo, neggamba mulimu amalwaliro, neggamba mulimu amasomero, neggamba mulimu ensula embi ey'abantu, neggamba mulimu emisaala egy'obuwujjo emitono ennyo, kyokka ng'ate mulimu abafuna ssente empitirivu ennyo, negga nti waliwo okulonda bamu okufuna emirimu, neggamba nti mukwano gwange mpuliriza embeera y'okuwamba abantu mu ggwanga Uganda, okusibira abantu obwereere, okulwawo okukozesebwa okufuna obwenkanya n'ebirala bingi nnyo ebituviiddeko okubeera nga tukola protest vote, n'okubba akalulu oba oliawo abantu gwe balonze n'agaana okubeera nga alangirirwa ate ne balangiriramu oyo abantu gwe batasiimye. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso kwe kusaba tukwate akatambi kano butereevu nnyo tukakutuuseeko. Wuliriza ekigambo protest vote kyekiki ekituufu, ekigambo ekisembayo okuva mu assistant oba omwogezi w'ekibiina, omumyuka w'omwogezi w'ekibiina ekya NUP. Era lwaki tugenda mu protest vote? Era protest vote kyekiki? Bye bino wammanga. Abamu batuuka n'okugamba nti ate bagenda ku protestinga ki? Tu protestinga obutaba na malwaliro naye ng'abantu bazze babeera mu gavumenti ebbanga lyonna. Tu protestinga obutaba na masannyalaze naye ng'abantu batukalakasa emyaka ameka. Kati protest vote eri mu constitution nyangu nnyo. Emyaka giweze 5 tudda mu kalulu bwe bannayuganda mwasazeewo eggulo ku National Unity Platform omwagala w'abangi foomu yazizizaayo ate yazizizaayo bwannamunigina. Kitegeeza ati Fulanga yakoze eki? Ati mutandike okwekolamu omulimu nsomesa protest vote mu ddakiika 2 tukole ebirala. Ekisooka tukanoonye. Tukole ki? Okanoonya kitegeeza ki mwekolemu emirimu. Bw'oba ogenda mu masigidi olumala aswiri kanoonye. Bw'oba ogenda mu kufumba mmere olumala okufumba mufumbiro kanoonye. Bw'oba mu nnimiro ng'omaze okulima kanoonye. Bw'oba olina by'otambuza ng'olina bw'otambuza nabo kanoonye. Bwe tunaamala okanoonya waliyo olunaku lw'okalonda. Waliyo olunaku lwaki? Ffenna tweweeyo mu bungi tugende tukole ki? Bwe tumala okalonda baganda bange bassebo ne bannyabukoolo tulwewe. Kuberenga public holiday kiberenga bwe kiri mu nsi endala. Bw'omala okalonda kola ki? Tokakuuma na fujjo. Simu yo gikuumireko omuliro. Bw'oba tolina power bank gifune beera ne simu yo ng'olinda results. Kuba twagala results awo zitambule mu nsi yonna. Ebya internet tubikolako. Ebyo mubitulekere tukola ki? Bw'omala okakuuma kagoberere kubanga kagenda kutale sente ekola ki? Eddako. Ate sigala ng'amatuma ki? Bw'omala okumanya nti okawangudde nga bagezaako kakyusa awo twagala onyiige, twagala otuuke, twagala omeeke. Okole ki? Okole ki? Bannaye oli bw'ajja n'atwala ebibyo tobibanja. Osanga ayambadde essaati yo togimuggyako. Oli bw'ajja neyesimba mu mukazi wo tojjayo n'ag'omubuto. Lwaki kano akalulu akasalawo ebyeggwanga lyaffe tukasaagiramu ne tutavaayo mu lubiko? Mwabavubuka mukole ku ddoyiro mubeere fiiti. Bigenda kubaamu enguliko, bigenda kubaamu ekibuli, bigenda kubaamu okubuuka bannaffe naye nga tulina okugenda mu maaso. Mubeere fiiti. Tubasaba mubeere ki? Ate mubeere balamu. Kuba mu Uganda empya omuvubuka olina okuba ng'oli ki? Temwenyigira mu mwenge mungi, temwenyigira mu biragalalagala, temwenyigira mu kkubwa nnyo, mwenyigire ku mulundi guno mu nsonga eraba nti tuli baleetinga bakadde baffe
netulibaletinga n'abaana baffe. Ogwo gwe mulamwa gwa Kyagulanyi Robert Ssentamu. Kale nno navuddeyo ne nkutegeeza mukwano gwange ampuliriza naye nkugamba nti ebigambo birungi si birungi waliwo twatandikidde ebikwatagana ku bbomu oba oliawo kaakati nno njagala olira ebigambo bino ogenda kukwata ku mutwe ogenda kukwata ku mumwa abasajja bamaze okubeera nga bakimanya nti embeera ezitoye embeera ekalubye twandibalemesa okubeera nga oba oliawo bakwata mu kalulu k'abannayuganda kaakati ne batandika okubeera nga basala agawakayima sistamari ebigambo bibino agawakayima bano nga bagamba nti balina okubeera nga bateekawo enteekateeka zonna okulwana okulaba nga oba oliawo bomu zino ezibwatukira ebbalibbali bazisembeza mpolampola mu magezi mpaka lwe banazisuusa ku kitebe kyaffe olwo zibeeko omuntu gwe zikuba oba abantu abakubwa naye nga bomu zino bateekateeka okuzireetera mu bantu bateekateeka okuzireetera mu mmotoka nga bwe nakunyonyola ne ku ambuleera nti bwe twasalawo okubeera nga tukendeeza ku nkofiira ne tugamba tukwate ambuleera abasajja ne bagamba bagenda kukwata ambuleera zaffe bazizinge naye munda bazingiremu pisito bazimbirengiremu amasasi bazingiremu ebisosonkole oba ebintu ebikozesebwa mu bintu ebibwatuka kaakati olwo bakwate abantu abo abaana babakutte ambuleera ezo eza NUP nga zirimu ebyo olwo bafunireko oluwenda bawere ambuleera nti abakwata ambuleera zino batujju abakwata ambuleera zino baagala kutemula bannayuganda kaakati ako nako twakagwamu nga bukyali ne tukakuba ntukateeka ku ttaka kaakati naate olwaleero basazeewo bomu ezibadde zisaasaanidde ebbali eri nga tebiri kumpi na kitebe abasajja basaza amagezi olukujjukujju batandise okuyiya pulaani ey'okuzisembeza mpolampola yasooka mwagiraba yali munyonyo kaakati ey'okubiri mwagirabye mbu yabadde kaleerwe okuva ku kaleerwe okutuuka ku kitebe kya NUP awo kinyana mpindi era bwe basalaganye kaleerwe makerere kavule nga kitegeeza nti eneddako nga bwe nkunyonyodde teweewuunya ng'ojabe ku NUP mu kitebe munda ekitebe bakiggalewo oba teweewuunya ng'ojabe nti ebwatukidde wabweru w'ekitebe ekitebe bakikodoninge off bakiggalewo olwo beekwase nti bakyanoonyereza mpaka further notice kakati no bino byonna mukwano gwange mpuliriza njagala butereevu nnyo nsooke mbikulambululire mbikuweeko mbikusimogolere nawe kanyininyini obitegere bulungi nnyo mu matuugo mu bwongo obwo mu magezi go obeere ng'otegedde singa kino kiba nga kiguddewo le naye kugamba nti tetwakitegera tetwamanya nga ffe abasajja twabagamba bukyali munansonyiwa nga bwe nabagambye tugezaako kuzimba studio yaffe mukwano gwange mpuliriza tubeerenga ebyo byonna biwulira enkoko ezikookolima n'amaloboozi amalala gava ebweru tugaziyiza tubeere nga tufuna waaka omutuufu atali ku bunkenke n'olw'ensonga eyo asobola okutukwatirako tukwaniriza nnyo tubeere nga tukola waaka omutuufu oyo ali ku mutindo omutuufu okubeera nga mukwano gwange tuwona enkoko z'abaneiba kasi okusooka nanjala okwebaza n'okuyozaayoza kuba nti olunaku olwaleero ozizaayo empapula z'omubutongole nga olinze bulinzi kukwasa kaadi yakwesimbawo nga ku kaadi ya national platform kulonda okujja okwa 2026 yogayoga ssebo n'abantu b'otambule nabo bonna okuba nti otuuse ku kkola ery'okuzaayo empapula olwaleero tulinze bulinzi lwagenda kukwasa kaadi ate zidde okulwa. Alright, security alert. Mr. President wonna wooli Secretary General n'abakulembeze bonna abeera ku kitebe saako abakuuma ekitebe ekyo. Nkiddamu, Mr. President, Secretary General abakuuma ku kitebe security ekuuma ekitebe eno security alert yammwe. Mayinzi byange mbyogera kati ng'omusezi agula essiyani bwe bituukawo mba temumanyi njala bategeeza Mr. President. Nkusaba n'obuwombeefu ssebo okusinziira ku label sources ze nnina na buli kimu. Bomu zitandise okuvuga eyavugidde ku Kaleerwe n'eyavugira Munyonyo kati waliwo enteekateeka eyanywanda Yosoferi ne mutabani we n'ab'ebyokwerinda okutandika okusembeza bomu mu ango ey'ekitundu ekyo mu location eyo basembeze bomu bagituuse okuliraana ekitebe n'okujingiza mu kitebe. Bomu ejja kubalukira awo olw'okuba nti kati wali vulnerable buli muntu ajja okuzza empapula ajja n'abantu be nga bw'ayagala abantu bakebereddwa n'emmotoka zennyini ziyingira buyingizi ku kitebe nga tezimaze kereberwa. So there is a possibility okuleeta bomu ngeri mu mmotoka oba there is a possibility omuntu okujja nga azze ne bomu
nga zzenayo ku kitebe n'akola ekyajabu ku kitebe kubanga mission ebagala gifula crime scene n'okuttirawo abantu. Lwaki nkugamba ekigambo kino? From reliable sources, Mr. President jala kuinforminga ne security team. Abasajja bapulaninga kitebe kifula crime scene. Guno omulundi nsindika gwa kusatu ku security alert ye kitebe. Abantu bonna abajja, I can confirm you, abantu bonna abajja nga sibalese forms, bate balese empapula zizaayo. Nga bano bazze bawujjoonya abasinga obungi sibawagizi ba national platform. Abantu abazze buzzi. Naye mugenda kujjiramu abantu abakyamu abagala okukola ekintu ekyo. With the time Mr. President n'akakiiko akafuna ekitebe kino security mujja kitegeera. Manyi nti temusobola kufuna budde bw'analyzinga security n'abantu abaliwo ku kitebe essaawa ezo. Naye kusaba mufune information, mufune details, mufune kamera z'ekitebe mutange kutunula mu bantu abo one by one. Be mutamanyiiko, mutandika okukola kintu kya face recognition ez'abantu bojja tegeera abantu abamu nga temubamanyi nako. Tebabeerangako ku kitebe, tebajjangawo, tebabeerangako na bintu bya nuupu naye nga babadde access okujja ku kitebe all along bukyanga batandika okuzza n'okutwala empapula. Mr. President, mutandika okutunamu kamera since lwemu opening okuzza empapula n'okuzitwala empapula. Abantu bangi bazze ku kitebe nga tebabeerangako ba nuupu, wabula nga bazze buzzi n'ebigendulwa. Nkugambye there is a possibility okuleeta bomu nga bagireetedde mu mmotoka oba omuntu ng'ayingidde nayo. Tulabyewo kati abantu bangi ab'ebika bingi nnyo batandise okujja ku kitebe nga bajjira mu yeero gw'okuba nti bazze kukingiriza bazze kuzza mpapula oba okuzitwala. Awo wagenda okuva akabasa. So n'olw'ensonga Mr. President nsaba kutegeeza nti emmotoka zonna abajja ku kitebe kati bafune bazireka nga tezingidde ku kitebe.